Upande wetu. Upande wetu. Many words in Uganda, a few words. Olwaleero twagala kutandika okuzukusa ku bantu baffe batunulire bye tubadde tubagamba ebbanga lyonna babeeko kye babikolako. Awatali kyokoze tewali kijja kukyuka, era ndowooza abadde tannakikkiriza kati akikkiriza nti teri afuna kyatasabye, teri afuna kyatalwaniridde. Kati tuli mu nsi ng'abantu abasinga obungi tebakyasobola kwebeezaawo. Embeera embi ennyo eri mu ggwanga, mu bantu abasinga obungi mu ggwanga lyaffe, eri nti tebakyasobola kwebeezaawo, era abangi bafa bufi. Nakati wenfulumidde wano babadde bakambikira, waliwo munnaffe omulala era afudde wano, bamututte emulaguna gyafiiridde. Abantu bafa abatandifudde naye lwa mbeera eri mu ggwanga. Abafa enjala, mwalabye mu mawulire wiiki eno nti abantu obukadde 14 14 million people balalu balwadde ba mitwe 14 million. Eno ripooti ya gavumenti si ya mulala, a ripooti ya gavumenti obukadde 14 balwadde ba mitwe. Kati obukadde 14 jukira abali wansi w'emyaka 15 bali bukadde 22, abali wansi wa myaka 25 bukadde 22. So abali waggulu w'emyaka 25 nabo bali nga bukadde 22 oba 21. Kati kwabo obukadde 22 14 balalu out of 22 million adults, 14 million are mentally sick. And the cause, ne causes baziwandiiseeko ekibaleetedde okulwala emitwe, depression, okunyigirizibwa oli neyeekyawa, depression. Ekyokubiri, stress, okuyitirirwako embeera, stress. Byebilaludde eggwanga. So bwe tutabitangire kumpi, bwe tutalwane nabyo ne tubikwatira wano, eggwanga ligenda kufa liggwewo. So crisis eno esobola okukolebwako nakati ne bweki ekigavumenti kino kye tulwana nakyo ne bwe kibanga kikyaliwo, bwe kibaako byekikyusa era bisobola okuwonya abamu nga kikyaliwo nga tukyalwana nakyo, bwe kibaako byekikyusa. Kubanga ne kampuni ze mukolera bwe zituuka ku mu mbeera enzibu zikendeeza enfulumya yaazo, ne zikendeeza abakozi, ne zikendeeza bye bakozesa, zisobole okwebeezaawo. Lino eggwanga eryaffe abalirya bo tebaagala bakendeeze ku ndya yaabwe, era abantu bawangaalira mu kutya, naye ojja kufiira mu kutya. Bwe weerwanako osobola okufuna chance y'okulama, naye bw'osigala mu kutya nga weekwese, eyo sure deal ojja kufa, tiri kijja kukutaasa. So twagala tusooke abantu baffe tubazukuse, kubanga batidde, beebase, baweddemu amaanyi, tebakyayina ssuubi. Twagala tubaddiza essuubi nti ebintu bino byonna bisoboka.
nga tutaddewo demand bisoboka era ne mangu sinawala bisoboka ne mangu nnyo era bwe tumala okubazukusa tujja kubategeeza ekyokukola kubanga eggwanga lino omwami Museveni abadde aligalawo aggalira abalala ye nga asigala akola byayagala mu maaso awo abantu baffe bwe bazukuka mangu era nsuubira bajja kuzukuka tujja kumuggalawo kigavumenti kye tujja kukiggalawo abantu bakisobola bulungi buli omu ng'asigadde gyali sikugamba nti simanyi oba tujja kukungaanira ku City Square nedda buli omu ng'ali gyali tujja mutegeeza ekyokukola gavumenti eno tugiggalewo bwe tugiggalewo tugamba nti kati kuva ku luno gavumenti tugiggaddewo bye twagala bisooke bikolebwe obanga ne kukyusa ne byonna ebirina okukyusibwa bino byokka njogerako ku byakungulu Show camera. Upande wetu. Upande wetu. Unaweza kwa nani? Unaweza kwa. Who are you? What do you is it? You know, you don't take it. Okay. Let them stop. Because you are criminals. They should stone you. How do you just you know, treat a citizen, a taxpayer? I pay your salaries. Huh? You depend on my sweat. We are even fighting for you, brats. Because it is you we are fighting for. So how do you force my gate open? Huh? How are you going to force my gate open? You're not going anywhere.
Yeah, my home. This is my home. Is that home? Is that home? Gana makasiga go. The portion we buy for you, you just put it in your heads rather than your tummies or what? What is it that I have done wrong? That you should treat me like this? Nkoze eki? Bino byakusaaga busaazi banansibirawo batya bakimanyi nabo nti tebalina kapasite ensibira wano bakimanyi kubanga baali basinga nabana amagezi balemererwa okunsibira wano nga njagadde genda so ate bano buno obuyingidde uniform jo buno obundowooza bukyali ne ku training buno babuuze buubwo buli awo babuuze mubuuze wuuyo abuduumira wuuyo gwe muba muteekako kamera mubuuze kiki wanaakimye eki ayagala ki ewange akolera kuteeka ki eri muleese wano akola ebyako temujja kunsibira wano temujja kukisobola ne Uganda egenda kubasibamu here whether they are not here. So doctor, where do you want to go? I told the media that from today we want to wake up our people who are dying quietly. We want to wake them up all over the country. People should wake up and demand what makes them to survive. And it is there. So what's next, Doctor? Well, this is just a minor hic. You know, this one we shall overcome. The process begins today. No turning back. You all know that we never turn back. No turning back until there is the changes that we want happen in this country. No turning back. And every citizen, so our first stage is to wake up every citizen. Get up. Don't die in oblivion. Get up and demand. Tebasobola kuwa kyotosabye. You cannot get what you have not demanded for. Kyotolwaniridde kino kyange. So people must stand up fast. So olwaleero mulimu gwe tutandise kuzukusa abantu bazituke eggwanga lyonna si Kasangati yekka si Benghazi yekka eggwanga lyonna lisituke. Nabagambye tetusobola kuwangalira mu ggwanga nga tusasula misolo buli koogula noono kyalidde ku makya ono atafuna musaala ono enanga eno nga poliisi ejjudde enanga eno kyeridde ku makya kiriko omusolo omuyitirivu gwatafunako oyo gwatafunako omusolo gwe batwala